Ebaddemu eyo Swift. Naye temuli bafunye buzibu. What? Tebanagijjamu. Yes, ku Pregen Media gweyonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kwoli tugamba mwattu subscribinga onyige n'akade osobole okubanga update zonna ozifuna bulungi nnyo. Yes, n'olunaku olwaleero ndowooza video ogirabye bus emanyiddwa nga Swift. Bus eno ebadde edda side zeri e Bushenyi mu Western Uganda. Bus eno nayo kigambibwa okuba nti ebaddemu grenade oba giyite bomu era esobodde okubanga ebwatuka era mu kubwatuka okwo kigambibwa okuba nti sofa abantu babiri be bakattibwa. Abantu babiri be bafudde, abalala bali ku bisago. Era nga ffenna tumanyi nti guno mulundi gwa kubiri bukyanga bomu endala ebaluka. Ffenna tujjukira ennaku ntono nnyo emabega bomu yabaluse sayidi za wali ekkomamboga nebanga yasse abantu nayo bavudde ne batugamba nti abantu babadde babiri naye ng'ate okusinziira kuba eyewitnesses kigambibwa okuba nti kabaala ako kabaddemu abantu bangi nga bali mu kweriira mbizi yaabwe, naye kigambibwa okuba nti abantu abo yadde poliisi yavuddeyo newa ripooti nti badde babiri naye nga omukyalo omu yavuddeyo n'agamba nti abantu abo balayika basoba ne mu 10. Era n'olwaleero baasi eyo ebaluse nesobola okuba nga etta, kigambibwa okuba nti essa abantu babiri okusinziira ku bo engeri gye bakonfaminzeemu. Naye nga ne bavaayo ne bagamba nti abalala bali ku bisago essaawa zino baddusiddwa abamu mu ddwaliro. Mu baasi eno mubaddemu ne RPC owa Bushenyi omukulu amanyiddwa nga Mwanga Kitiyo. Naye asobodde okuba nga abeera mu baasi eno, naye teri muntu yenna avuddeyo kuclaiminga oba kugamba nti yabadde responsible olw'ensonga nti ffenna tujjukira olunaku olwaleero waliwo abavuddeyo ne baclaiminga ne bagamba nti omuntu yabadde responsible ku nsonga y'okuba nti yakubye bomu abantu wali ekkomamboga, kigambibwa okuba nti yabadde Islamic State. Be bavuddeyo ne baclaiminga oba ne bagamba nti be bali responsible, naye ate essaawa zino tetumanyi oba ne kino be bakikoze, naye nga ffenna tujjukira America avaayo newa threat, terror threat egenda okuba mu ggwanga Uganda. Tetumanyi oba kye kino, naye ng'ate abantu ab'enjawulo bavuddeyo nga bagezaako okwebuuza America ekintu kino yakiyisaawo okusobola okuba nga information eno egiwa bannayuganda, naye ebibuuzo bikyali bingi, naye nga amawulire agaliwo geego baasi eya Swift. Baasi eno ng'ebadde edda sayidi za wali Bushenyi esobodde okuba nga ebalukiramu grenade. Gwoba obadde n'omuntu wo ng'agenda sayidi zeeyo amukubire kasimu osobole okuba nga olaba embeera gy'alimu. Naye nga ku Pregen Media amawulire mangi gakyajja era tujja kuba tukuwa updates ez'enjawulo ezinaaba zigoberedde story eno. Likinga, commentinga, mwattu era osubscribinge